bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama, Zisanze abaka, era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Baana bakatonda mweno mungi mbalamusaako nnyonyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala okwebaza Katonda atukuumye atulabiridde n'atuusa nate n'essaawa ey'olunaku nga kyasomoka ogw'obulamu. Njagala kwebaza gwe Muganda mwannyina azze awulira ebigambo binaze ng'agoberera okuva gye twatandika wiiki eno ng'etandika. Twatandika nga twetegereza obubonero ebiseera bye tulimu bya nkomerero. Twalaba nti obubonero buzze bubeerawo, njala, ntalo, bikankano, endwadde n'ebirala bingi ebiriwo leero. Bwe bumu ku bubonero bwoleka nti ebiseera bye tulimu bya nkomerero. Ne twetegereza ekiseera eky'okunyeenyezebwa Katonda bw'agenda okwewa ekkanisa eno. Era ne tulaba nti waliwo kye bayita shaking ne shifting. Shaking eyamba kkanisa kubanga wabeeramu okwawukana eŋŋaano ennungi n'embi naye nga basigala munda. Naye ate shifting eyamba okwawula eŋŋaano embi n'efuluma n'egendera ddala. Twalaba etteeka lya Sande engeri gye ligenda okujjamu era ne tutunuulira engeri Mukama gy'agenda otuwa enkoba ey'oluvannyuma. Oluvannyuma lw'okumanya nti tulina enkoba ey'olubereberye okugenda okubuulira enjiri. Loud cry twagiraba, tuzze twetegereza ne twetegereza n'ekiseera eky'okuteekebwako akabonero ka Katonda. Ne tuyiga ku kiseera ng'ekiseera ky'ekisa kikoze kitya kikomye. Tuzze twetegereza ekiseera ekyokubonaabona, time of trouble. Ne tulaba ekiseera ekyebonyoobonyo omusanvu. Leero ku makya twalabye engeri abatukuvu ba Mukama gye bagenda okulokolebwamu. Kawungeza kaleero nga tuwumbawumba ebigambo bino ebikwata ku bintu ebigenda okubaawo mu biseera bino eby'oluvannyuma, last day events. Njagadde ggwe nange tutegeere nti nga bamaze okubeerawo okukoma kwa Kristo omulundi ogwokubiri, Yesu ng'akomyewo mu kategorize ennya ze twalaba, waliwo ekyenjawulo ekigenda okubeerawo kye twagala okumaliriza nakyo n'olunaku n'olwaleero. Erinnya omubuulizi w'enjiri ya Mukama waffe Sempira Martin okuva mu Namasuba area muli ekkanisa y'Ekisangaani, Ndejje, Ndikuttamadda, omuli Namasuba ne Rugga. Nja kusabamu n'ebigambo ebyo gwe nange tuwombeko olw'okusaba. Katonda waffe omukulu omugulu tukwebaza kubanga otuwadde omukisa n'akawungeza kaleero okujja maaso ko ne mu kubeerawo okwo. Weebale nnyo Mukama kubanga obikuyita mu wiiki eno yonna ozze otuyigiriza, ozze otusembeza ku ntebe y'ekisa n'okusaasira. Njagala okusaba omukisa ogw'enjawulo gubeereyo omuddu n'omuzaanawo awaddeyo obulamu bw'okuwulira ebigambo bino n'okubigoberera. Nsaba nga bwe tuyinza okuyita mu wiiki eno yonna, Mukama osobole okukyusa obulamu bwaffe, tukubiriza okusemberera n'okukola ebyo gwe byeyagala tukole n'okutambula nga bweyagala tutambule. Amaanyi tetulina, amagezi tetulina Mukama, naye gwe yatonda eggulu n'ensi manyidde ddala nti byonna biri wansi wa buyinza bwo Taata. Kyenva kusaba nga nkwegera ne mu kiseera kino mpa eddoboozi eddungi okwogerera abaddoba n'abazaana bo. Kwata ku birowoozo byange n'ebyabwe, ebigambo bye tunayogera leero bisobole okuzimba okukubiriza okunenya okubateekateeka n'okuteekateeka obulamu bwaffe ffenna olw'okukomawo kw'omulundi ogwokubiri. Ogulumizibwe Mukama obw'ekitiibwa naffe tuwa omukisa bulijjo ku bwa Yesu omulokozi waffe tusabye, amiina. Baganda bange ne bannyinaze, kusinziira bwe twayize nti Yesu bw'anaakomawo ajja kusangawo kategori z'abantu baba mirundi emeka? Ena. Wajja kubeerawo abatukuvu abalamu, wajja kubeerawo abatukuvu abafu abajja okusooka okuzuukira oba okuzuukizibwa, n'abatukuvu abalamu nabo balyoke bafuusibwe, weewaawo n'ababi abafu bajja kusigala mu ntana zaabwe. Naye mu ngeri enjawulo njagala okubategeeza nga bwe twayize nti n'ababi abalamu bajja kufa okusinziira ku kitabo ky'Abasalonike ekyokubiri essuula ey'okubiri n'omunaana, bajja kufa olw'ekitiibwa kya Katonda. Ng'abatukuvu bamaze okugenda mu ggulu, Bayibuli etegeeza mu Yakobo essuula ey'abiri, ne ndaba malayika ng'akka okuva mu ggulu ng'alina ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma n'olujegero olunene mu mukono gwe, n'akwata ogusota omusota ogw'edda ye mulyolyomi era Setaani n'asuulibwa emyaka 10, n'asibwa emyaka 10, n'agusuula mu bunnya obutakoma, n'aggalawo
n'ateekawo akabonero guleme okulimba amawanga nate okutuusa emyaka 1000 lwe giriggwako. Oluvannyuma lwagwo kigugwanira okusumululwa ebiro bitono. Mu kitabo kino ekyakubikkulwa essula ya 2 Bayibuli etegeeza nti Yesu ng'amaze okutwala abatukuvu ba Mukama, tulaba nti okutandika kw'emyaka gino 1000 mu luzungu kye tusobola okuyita millennium, emyaka 1000, miri 1000, annium gibeera emyaka 1000, millennium. Era mu ngeri enjawulo tulaba nti basebo nonyabo nti Sitaani tagenda kusibibwa mu kkomera kubanga eno spiritual being. Naye okusibibwa kubikkula kwayogerako essula ya 2 okwogerwako wano kwe kuba ng'agenda kubeera mu kiseera ng'abatukuvu ba Mukama bonna bagenze mu ggulu, ng'ensi eno gy'asigadde nayo egenda kubeera matongo. Bonna asoma mu Isaaya ne Yeremiya ojja kutegeera nti ensi eno ejja kubeera n'emirambo egijja okuba nga gyaliriddwa okuva ku nsonda emu ey'ensi okutuuka ku nsonda endala. Twalabye mu kiseera ky'ebonyoobonyo 7 nti eby'obugagga byonna, yogera ku bize bizimbibwa, twogere ku bridges, twogere ku nnyumba, twogere ku bintu bingi eby'amaanyi ebize bizimbibwa, olw'amusi oyo ow'amaanyi bijja kuzikirizibwa. Abatukuvu nga bali mu ggulu nga n'ababi bali mu ntaana zaabwe, njagadde otegeerera omanye nti Sitaani ne bamalayika be bajja kubeera ku nsi kuno nga basibiddwa mu kkomera, naye ekkomera erijja okubeera gye bali olw'embeera. Ekkomera lino gye bajja okubeeramu, it will be a circumstantial prison. Nti kubanga tebasobola kuzuukiza babi kubakema. Okumala emyaka nga 6 Sitaani abadde ku nsi kuno ng'akema abatukuvu ba Mukama, ng'agezaako okumubirizinga ababi okukola ng'okwagala kwe bwe kuli, ng'agezaako okukola ekisoboka okulaba nga Sitaani ono akulemberamu ng'abatukuvu ba Mukama bajja kumulamwa basobole okugwa ng'abakema. Naye kuba ekifaananyi Mukama naza mpuliriza nga Sitaani talinawo gwa kukema. Sitaani ng'ali yekka ku nsi kuno, abatukuvu bali mu ggulu, ababi bali mu ntaana zaabwe beebase, emirambo egijja okuba ku nsi kuno egijja okubulako aziika nga giri ku nsi kuno. Abatukuvu nga bagenze mu ggulu, waliwo ebintu eby'enjawulo ebijja okubeera bye bajja okukola. Mu kitabo kino eky'Abakolinso ekisooka essula ya 6 olunyiriro olwokubiri, Bayibuli erina ebigambo byetegeeza ku batukuvu bano nga bali luddawa, nga bali mu ggulu. Bayibuli egamba nti oba temumanyi ng'abatukuvu balisalira ensi omusango, era obanga ensi mwe muligisalira omusango, agambye nti era obanga ensi muligisalira omusango temusaanira kusala nsonga ntono nnyo. Bayibuli wano etulaga nti egimu ku mirimu abatukuvu ba Mukama gye bagenda okukola mu ggulu, kubanga njagala ojjukire nga bwe tuzze tuyiga nti waliyo ekitabo eky'obulamu, era ng'abo bokka abalina amannya gaabwe agawandiikiddwa mu kitabo kino eky'obulamu beebo bokka abagenda osikira obulamu obutaggwaawo. Naye mu ngeri endala bw'onaasoma Malaki ojja kulaba nti waliyo ekitabo ekiyitibwa eky'ekijjukizo, Book of Remembrance. Buli akkiriza Yesu okubeera omulokozi we erinnya liriwandiikibwa mu kitabo ky'obulamu. Kati buli kyokola olw'okwerekereza, olw'okwewaayo, okunyoomebwa, okusoozebwa, saddaaka na buli kimu kyokola ku lw'obuweereza bwa Mukama waffe Yesu Kristo kiwandiikibwa mu kitabo eky'ekijjukizo. Mu ngeri y'enjawulo, mu Yeremiya bw'onaaba osomye ojja kulaba nti waliyo ekitabo eky'ekibi oba eky'okufa. Era engeri yokka gwe nange gye tusobola okuba nga tulokolebwamu kwe kubanga amannya gaffe gawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu. Mu bitabo bino eby'omu ggulu, buli kimu ekikwata ku bulamu bwaffe kiwandiikibwa omwo. Gamba bw'oyogera ku bikolwa byo, bw'oyogera ku bigambo byo, bw'oyogera ku motives ebigendererwa byo, bw'oyogera ku byonna ebikwata ku bulamu bwo. Actually bw'otunuulira ebitabo bino ne details ziri mu bitabo, they are faithfully chronicled by the recording angel. Biwandiikibwa n'obwegendereza ne malayika awandiika.
ne bw'obanga oyogera ng'olowooza kirala ng'okola kirala, buli kimu ekikwatako njagala otegeera omanyi nti mu bitabo eby'eggulu buli kimu ekikwatako kiwandiikibwa, era tolina ngeri yonna gy'osobola kudduka sikulutini ya Katonda kubanga buli kikwatako nga bw'olaba nti weewaawo leero tulina Yesu waffe okuyita mu mwoyo we ali naffe. Yatugamba laba ndi wammwe ennaku zonna nammwe sibaleka nga mulekwa. Naye mu ngeri ey'endala tuli naye mu kigambo ali naffe mu buwandiike. Bwe kityo mu ngeri y'emu gwe nange tuwandiikiddwa mu bitabo eby'eggulu, era njagala okutegeeza sempiira ono newankubadde leero wano waali, naye waliyo sempiira ali mu bitabo eby'eggulu nga buli kikwata ku sempiira w'oku nsi naye mu bitabo bwe kityo bwe kikola kitya bwe kiri. Teriyo detail n'emu gye nsobola kweka Katonda. Naye mu ngeri ey'enjawulo Bayibuli etugamba nti ng'abatukuvu ba Mukama bali mu ggulu bajja kusalira ensi emisango. Bwe twogera kusala omusango si kyekigenda okubaawo olunaku olumu ng'abasinga obungi bwe balowooza, naye bw'onaasomako mu Peetero ekisooka essuula ya 4 olunyiriri 17 Bayibuli etugamba, Peetero ekisooka 4:17 ayogera ebigambo bino ng'agamba nti kubanga obudde butuuse omusango gutandikire mu nnyumba ya Katonda, kale obanga gusoose gye tuli enkomerero guliba gutya eri abo abatagondera njiri ya Katonda. Bayibuli etulaga nti omusango gutandikira ku nnyumba ya Katonda, kitegeeza nti gutandika n'abatukuvu. Bw'onaasoma ebitabo by'obumwoyo bwonna by'ojja kutegeera nti amannya agatandikirwako okuyita ge mannya g'abatukuvu aba Mukama abaasooka okwebaka mu nfuufu y'ensi. Era stage eyo gye tuyita pre-advent investigative judgment. Tugiyita pre kubanga ebaawo nga Yesu tannakomawo. Pre-advent investigative kubanga ebitabo bibikulwa. Mu ngeri ey'enjawulo emyaka gino 1000 nga bagenze mu ggulu bagenda kwetaba mu kusalira ensi omusango kye tuyita millennial judgment. Nti oyinza otuuka mu ggulu kuba kafaananyi bw'otunuulira Pawulo ne Stefani. Stefani agenda okufa nga gwasembeyo okulaba ye Pawulo akulembeddemu okubibwako amayinja. Kati kuba akafaananyi nga bonna basanze mu ggulu nga gye bali, ajja kuba yeebuuza muli Pawulo yajja atya bw'abanga yasembayo okukulembera okunkuba amayinja kikyakola mu ggulu. Awo Yesu ng'amugirayo fayiro ng'amubikulira ebitabo ng'amulaga nti Pawulo ono gw'olaba mwana twekyewunyisa kye kino kyebbanga lyayitawo ng'omaze okubibwa amayinja nemweyoleka mwennyini n'abuulira enjiri. Era n'abooluganda bola ab'e Galatiya ab'e Kolinso abali luddawa yababuulira enjiri ne babatizibwa, era y'ensonga lwaki nabo bali mu ggulu. Emyaka gino 1000 nga tuli mu ggulu wamu ne Katonda tugenda kufugira wamu naye. Bw'onaatuuka mu ggulu ng'omusumba ogw'omanyi oba omusajja Katonda gw'omanyi bulijjo abadde akugamba nti ye akuba n'amusimu n'ayogerezeganya ne Katonda nga tomulabayo, Mukama ng'akugirayo wiino ng'akugirayo ebitabo ti omusajja oyo gw'olaba newankubadde bulijjo ayogera bino abadde akola biri nga mwana tuggwe nange tukkanya bukanya nti Mukama kyekyo ensala ye ey'omusango ya mazima ya ddala. Mu kiseera eky'emyaka 1000 ensi ejja kubeera matongo. Naye mu ngeri y'emu kiseera kino eky'emyaka 1000 abatukuvu nga bali mu ggulu nga basalira ensi omusango, Mukama ng'abatutte njagala otegeera omanye nga bali mu nsi ey'okwesiima emyaka 1000 bwe ginaggwako. Bayibuli etutegeeza mu ngeri ey'enjawulo nti Katonda ajja kukomyawo wano obwakabaka. Yerusalemu ekijja kapito y'ensi, kapito y'eggulu ajja kukka nakyo n'abatukuvu ba Mukama akiteeke wano luddawa ku nsi. Era bw'onaasoma kubikulirwa essuula ya 2 njagala okutandikira ku lunyiriri olwokuna. Bayibuli egamba nendaba entebe ez'obwakabaka nga kuliko abatuddeko ne baweebwa okusala omusango n'emyoyo gyabwe gyatemebwako emitwe olw'okutegeeza kwa Yesu n'olw'ekigambo kya Katonda. N'abo bataasinza nsolo newankubadde ekifaananyi kyayo so tebakkiriza nkovu ku kyenyi kyabwe ne ku mukono gwabwe, ne baba balamu ne bafugiramu ne Kristo emyaka 1000 giri gye twogeddeko. Bafuga ne Yesu emyaka emeka? 1000. Bayibuli etugamba mu Olwokutaano nti abafu abalala tebaaba balamu okutuusa emyaka 1000 lwe gyaggwako. Waliwo okuzuukira okusooka kye tuyita first resurrection okw'olubereberye, ne wabeerawo n'okuzuukira okwokubiri.
masekkati awo Yesu bw'akoma nga bwe twalabye bw'anaakoma omulundi ogwokubiri ajja kutwala abatukuvu babeere naye. Bwe banaabeera naye nga beetabye mu kuzuukira kuno okusooka bajja fugira wamu naye okumala emyaka 100. Emyaka 100 bwe ginaggwaawo obwakabaka n'abatukuvu ajja bakomyawo ku nsi eno gy'agenda okuba nga amaze okutonda bupya. Njagala okusomerayo wano njagala osooka oteekayo okukoma. Peetero 2 essuula eyokusatu olunyiriri olw'13 agamba atya? Bayibuli egamba nti naye nga bwe yasuubiza tusuubira eggulu erijja n'ensi empya obutuukirivu mwe butuula. Bayibuli yetulaga nti Katonda agenda kuddamu atonde ensi eno bupya. Yensonga lwaki bonna nsoma mu bisuubizo ebisuubizibwa mu Matayo essuula ey'okutaano. Njagala tusome Matayo essuula ya 5 olabe gwe nange era tutegeere ti waliwo ebisuubizo eby'enjawulo Mukama byasuubiza abaddu be n'abazaana be abakola by'ayagala. Matayo essuula ya 5 njagala okutandikira ku lunyiriri olw'okuna agamba nti balina omukisa abali mu nnaku nti kubanga balisanyusibwa. Balina omukisa abateefu kubanga abo balisikira ensi. Ensi gy'agamba okusikira si yene erina ebizibu, si yene yamalibwawo ekibi, naye ensi Mukama gy'agenda okuddamu okutonda. Bayibuli gyeyogerako mu Isaaya 6:22-23 nti oluvannyuma lw'omwezi n'okuva ku mwezi okutuuka ku mwezi naye ku ssabbiiti okutuuka ku ssabbiiti tujjanga kujja mu maaso g'okumusinza. So tegeera omanye ng'emyaka 1000 bwe ginaggwaako abatukuvu ba Mukama bajja kukomawo oluddawa ku nsi. Naye Bayibuli egambye nti ng'emyaka 1000 giwedde Yesu ng'akomawo wajja kubeerawo omulundi ogwokusatu wajja kubeerawo okuzuukira kw'ababi bonna. Era kyavudde agamba nti abafu abalala tebaabalaba okutuusa emyaka 1000 lwe gyaggwa. Kuno kwe kuzuukira okw'olubereberye aweereddwa omukisa era mutukuvu alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye. Okufa okwokubiri tekulina buyinza ku bo, naye banaabeeranga bakabona ba Katonda era bakristo era banaafugiranga wamu naye emyaka 1000. Olw'omusanvu n'agamba nti awo emyaka egyo 1000 lwe giriggwa, emyaka 1000 nga giwedde. Bayibuli egamba Sitaani n'alyoka asumululwa mu kkomera lye. Lwaki asumulwa mu kkomera? Kugambye nti Sitaani kitonde kya mwoyo. Tosobola kumusibira mu sseero noga nti kati nkusibira, teyeetaaga ntambula mbu nnyonnyi mmotoka n'ebirala, nedda. Is a spiritual being. Naye kkomera ly'ayogerako ayogera ku kkomera ery'embeera. Abatukuvu ba Mukama nga bamaze okuva mu ggulu, ng'ababi bano abalala bamaze okuzuukizibwa. Bayibuli egambye, wuliriza, agamba nti awo emyaka egyo 1000 bwe giriggwa Sitaani n'alyoka asumululwa mu kkomera lye, era aligenda okulimba amawanga ag'omu nsonda ennya ez'ensi, Googi ne Magoogi, okubakuŋŋaanya okubakuŋŋaanya ku lutalo, omuwendo gwabwe ng'omusenyu ogw'ennyanja. Olw'omuwendo agamba ne balinnya ku bugazi bw'ensi ne bazingiza olusiisiro lw'abatukuvu n'ekibuga ekyagalwa. Omuliro ne gukka okuva mu ggulu ne gubookya. Bayibuli etegeeza abasalo na nnyabo ng'abatukuvu bamaze emyaka 1000 mu ggulu, Yesu ajja kukomawo nabo, ajja kukka ne Yerusaalemi ekijja kyagenda okuteeka edikora ze kuzibeere wano ku nsi. Mu luyimba lwe tuyimba olugamba nti mu nsi ya banunule eri ekibuga. Mu kibuga ekyo Yesu musana gwakyo, njuba teyeetaagisa, omwezi tegeetaagisa, teri kubala myaka olw'ensonga Yesu ali mu kibuga ekyo, ekitangaala ky'ensi empya. Bayibuli tugambye nti Sitaani ng'amaze okusumululwa, olwo ababi bamaze okuzuukizibwa okuva mu kufa kwabwe, Sitaani ajja kgenda abalowoozesa omulundi ogwokubiri, abalowooze nti basobola okwamba Yerusaalemi ekijja era abakuŋŋanye, kubanga baafa ebirowoozo byalina bya ntalo, bwe kityo bagende baagale okuzikiza Yerusaalemi ekijja. Bayibuli egambye nti awo omuliro gujja kukka gubookye gubamalewo. Naye ng'ekyo tekinnabaawo omuliro kukka kubookya,
Ebigambo ebiri mu kitabo kya Kubikkulwa essula ya 2:11 Bayibuli egamba nentaba entebe ey'obwakabaka ennene enjeru Noye yali agituddeko eggulu n'ensi ne bidduka mu maaso ge era tebyazuulwa na kifo nendaba abafu abakulu n'abato nga bayimiridde mu maaso g'entebe ebitabo ne bibikkulwa n'ekitabo ekirala ne kibikkulwa ky'ekyobulamu abafu ne basalirwa omusango mu ebyo ebyawandiikibwa mu bitabo ng'ebikolwa byabwe bwe byali n'ennyanja n'ereeta abafu abaalimu n'okufa n'amagombe ne bireeta abafu abaalimu ne basalira omusango buli muntu ng'ebikolwa byabwe bwe byali n'okufa n'amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro so nga kino tekinnaba wajja kubeerawo stage number 3 gye bayita executive judgment. Ebitabo bijja kubikkulirwa buli muntu agende mu kuzikirizibwa ng'akkiriza buli vvivi lyakufukamirira Mukama waffe Yesu Kristo nga likkiriza nti ye mulokozi ye Mukama ye mutonzi is the King of Kings and is the Lord of Lords nga buli omu akkiriza ne Sitaani mwennyini ng'avunnamye naye mu kiseera ekyo omuliro gujja kukka Sitaani ng'amaze okulimba ababi tebasobola okwamba Yerusaalemi ekijja ne bakitwala omuliro gujja kukka gubookye malewo era nga gwe muliro gwe Geyeena. Njagala okutegeeza mukama nnyina z'omwagalwa nti olunaku olwaliro Geyeena teriyo Geyeena yakakaakano kubanga ebyawandiikibwa bitegeeza nti abafu bali mu ntaana zaabwe naye Yesu mwennyini bwe yafa bw'onaasoma mu kitabo kya Yokaana 2:17 naye bwennyini bwe yafa yasigala mu ntaana era bw'azuukira ku Sande omukwano gwajja kumusinkana ng'ayagala okumuhaaga n'amugamba tonkwatako kubanga sinnalinnya luddawa mu ggulu. So enjigiriza erowoozesa abantu leero Geyeena gyeri nti eyakakaakano si ya Bayibuli. Omuliro gwe Geyeena ogwogerwako ekigambo Geyeena kikozesebwa okusonga ku kifo ekijjudde okuzikirizibwa complete destruction. Era mu kiseera ekyo Katonda ajja kukola Bayibuli kyeyita strange act. Katonda ajja kukola ekitali kya bulijjo ababi bajja kuzikirizibwa naye nakyo kikolwa kyakwagala. Singa abamaliridde okumugaana ku nsi banaafuna omukisa okugenda mu ggulu tebajja kweyagalirayo olw'ensonga kibanga bw'okwata malaaya omunywi w'omwenge n'ebirala ebiringa ebyo n'agenda mu kifo awatali kugula anaaguzaani. Mu kitabo kino ekya Malaki essula ya 4 Malaki essula ya 4 olunyiriri olwokuna Malaki essula ya 4 yes olunyiriri olusooka paka ku lwokuna ayogera ku mbeera Katonda engeri gy'agenda okumalirawo ddala ekibi. Bayibuli egamba nti kubanga laba olunaku lujja lwokya ng'ekikoomi n'ab'amalala bonna n'abonna abakola obubi baliba bisasiro. Muliro guno gwe Geyeena gujja kubookya gubamalewo completely. Era agamba nti bonna abakola obubi baliba bisasiro. Awo olunaku olujja lulibonekera ddala. Dulibookera ddala bw'ayogera Mukama w'eggye obutabalekaawo kikolo newankubadde ettabi ekibi kigenda kuzikiririzibwa ddala ekikolo n'ettabi abantu ababi abalemeredde okukkiriza Kristo ne Sitaani mwennyini ne bamalayika be bagenda kwokebwa. Lwokubiri agamba naye mwabatya erinnya lyange enjuba ey'obutuukirivu eribaviirayo ng'erina okuwonya mu biwawaatiro byayo kale mulifuluma ne muligita ng'ennyana ez'omu kisibo era mulirinnyirira ababi kubanga bali bavu wansi w'ebigere byammwe ku lunaku lwe ndikolerako bw'ayogera Mukama w'eggye. Mu kiseera ekyo ababi bonna bajja kubeera vvu. Muliro gwe Geyeena tegwokya mirembe na mirembe naye gwokyo okutuusa nga bye gwokya biweddewo. So leero omanye nga bino bimaze okubaawo ng'ababi bamaze okuzikirizibwa Katonda agenda kutonda ensi empya abatukuvu ba Mukama mwe bagenda okweyagalira. Njagala okusembayo n'olunyiri luno oluli mu kitabo kya Kubikkulirwa essula ya 2 olunyiri olusooka. Bayibuli egamba nendaba eggulu erijja n'ensi empya kubanga eggulu ey'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze n'ennyanja nga tekyaliwo. Nendaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekijja nga
kikka okuva mu ggulu ewa Katonda nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba, ne mpulya eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti, laba eweema ya Katonda awamu n'abantu, era anaatuulanga wamu nabo, nabo banaabeeranga bantu be. Naye Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo, Katonda waabwe, naye alisangula buli zziga mu maaso gaabwe, era okufa tekulibaawo nate. So tewaabengawo nate nnaku newankubadde okukaaba newankubadde okulumwa ebyolubereberye bassebo nabannyabo nga biweddewo. Njagala kutegeeza tukolerere tuweeyo obulamu bwaffe tumalirire olw'okulaba nga Yesu bw'anaakomawo ajja kutusanga mu abo abanaabamulindiridde. Bayibuli etubuulira ebigambo bino mu bbaluwa ya Yokaana esooka essuula ya 3 olunnyiriri olw'okusatu agamba atya? Bayibuli egamba nti era buli muntu yenna alina essuubi eryo mu ye yeetukuza ng'oyo bw'ali omutukuvu. Yesu waffe atuyita bassebo n'onya bakawungeezi aka leero okuwaayo obulamu bwaffe okulongoosebwa. Bino byonna tubirabye, naye obunnabbi buno ekigendererwa kyabo n'ebiseera eby'enkomerero kwe kutuyigiriza n'okutulaga nti ebiseera bye tulimu bya nkomerero. Ebyafaayo bino ne bye tulabye current events n'ebigenda okuba mu biseera eby'omu maaso bitulaga nti Katonda ye champiyoni. Bwe bwakabaka obugenda okubeerawo emirembe n'emirembe, teriiyo mulala agenda kuteekawo bwakabaka. Sitaani newankubadde ayinza okusuubiza obugagga, oyinza okulowooza okufuna amangu, naye njagala kutegeeza ebyo ebiwangaala biri mu Yesu Mukama waffe yekka. Ebyamagero eby'obulimba bisobola okukupaaza, naye njagala kutegeeza amazima gokka gali mu Mukama waffe. Kyenva njagala okusaba naawe akawungeezi aka leero, Mukama atusaasire atuyambe bw'anaaba akomezzaawo bwakabaka bwe, tubeere mu abo abagenda okusikira ensi empya, tubeere mu abo abagenda okufugiramu naye emyaka 10, tubeere mu abo abagenda okubeera abalamu emirembe n'emirembe nga tufunye obulamu butaggwaawo. Bwe kubanga kwe kuyaayaanakwo Mugama nyina zampuliriza, njagala kusaba naawe n'akawungeezi aka leero. Katonda waffe omukulu w'omu ggulu, tukwebaza kubanga oyogedde naffe okuyita mu wiikeeni ennamba. Otulaze ebigambo bino nga bwe biri mu kigambo kyo. Mu kitabo ky'ebyemirembe ekisooka otegeeza nti abaana ba Isaakaali baamanya ebiro basobole okutegeera ki ekyokukola. Naffe otutegeezeza ebigambo bino byonna nga bwe tubiyize. Ng'ekigendererwa ekikulu Mukama kwe kututeekateeka, kwe kutusembeza ku ntebe y'ekisa n'okusaasira Mukama. Kyenva nkusaba nno nga nkwegayirira, jangu weeyongere okubeera wamu naffe, jangu weeyongere okutuyigiriza, okutusembeza ku ntebe y'ekisa n'okusaasira, otusobozesa okukola gwe beeyagala tukole, era bw'onaakoba okomeza obwakabaka wa Mukama otusange mu abo abagenda okuba nga beetegese okubeera naawe emirembe n'emirembe. Tuwangulize ensi eno Mukama, twagayise by'oyagala, otukyayise by'okyama mu ngeri enjawulo, ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye, amiina. Amiina. Mukama akumpeera omukisa.